Tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Mukwano gwange nga ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gwali ku TikTok. Ngenda kusaba followinge channel yaffe eno era bw'olaba olikinge video zaffe zino zetukulaga. Kankuleetedde eddagala olunaku olwaleero, akadagala ako k'olaba ku screen yo mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Kankuleetedde akadagala ako. Akadagala ako abantu bangi mukaaba amannyo, nga mukaaba amannyo. Nkuleetedde akadagala ako k'olaba ku screen yo. Kajja kuba kakuyamba, kajja kuba kajjanjaba omusujja amannyo n'okunyweza ekibuno kyo mukwano gwange okuba nga kinyweza bulungi erinnyo lyo mu kiwanga kyo, okubanga amannyo go gabeera magumu nga teganyeenya mukwano gwange. Eddagala lino lijja kuba likuyamba okunyweza amannyo go mu kibuno, kubanga gawa ekibuno kyo okubanga kisobola okunyweza amannyo go mu kiwanga. Akaddo kano kalina painkiller mukwano gwange gwe andaba, singa oba olina kyolumizibwa, alina ssenyiga, kajja kuba kakolera bulungi. Kajjanjaba ebiwundu mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno. Kajjanjaba endwadde z'ensusu, obuwuka obulya olususu obutuleetera oluwumu mukwano gwange. Kaddo kano kajja kuba kakuyambira ddala, kajja kuba kakuyambira ddala mukwano gwange. N'ebisingako awo ojja kuba obisanga ku YouTube channel yaffe gye bayita Wejjanjabe 01. Ojja kuba ofuna ebisingako awo, naye nga mukwano gwange gwe ow'erinnyo mbadde sikumaliddeeyo. Mukwano gwange ow'erinnyo ojja kuba ofuna ebimuli bya kaddo kano, ofuna ebiri fresh. Oba oyagadde ofune ebikalu, obe nga obissa mu linnyo eriba likuluma mukwano gwange, ojja kuba owulirawo enjawulo. Kozesa bimuli ebyo nga bibisi, amazzi gaako gakamule gatonnyeze mu linnyo erikuluma, ojja kuba obeera bulungi. Nakusaba olikinge ku video zaffe zino tusobole okusapootinga channel yaffe, tusobole okuba nga tumanya eddagala era twejjanjabe. Akaddo kano kajjanjaba hepatitis mukwano gwange gwe atulaba, kajjanjaba zi bacteria mukwano gwange, kajjanjaba bacteria ezitubonyaabonya mu mibiri ezituleetera endwadde. Ndakusaba ogoberere channel yaffe eno mukwano gwange, channel eno gye bayita Wejjanjabe 01.